Kali, thank you so much for subscribing. You're welcome on my YouTube channel, Waswa Emma. As I told you, our second channel is Gossip Talk UG. Make sure you subscribe and follow us. Give it a like and share this video. As usual, nabagamba tugenda kwa hosting anga abantu abenjawulo onakulwa lero. I'm hosting a special guest. Senga, Kansala, Bionna. You know, mkulu wange buli kimu kyonna yakumanyi omulaba, she's very beautiful nga brother we nkwaniriza sister nange nsinesimye okubeera ku Emma Waswa Emma Uganda YouTube channel ya Waswa Emmanuel. It Waswa Emma YouTube channel. Waswa Emma YouTube channel. Yes, bagamba subscribing. Yeah, subscribe. Wamala okusubscribinga, hitting a notification button eyo obenga buli kye tuteekayo okifuna butereevu. Ore Auntie Asha Kansala akola mu Calvin Cares, you know mchala akwata masimu gamwe mu Calvin Cares abasinga waite bakimanyi. So tugenda kwatu hosting nga buli weekly. Oli otya? Ndi bulungi. Oli omu ku essential workers? Na umuddemu. Mwasigadde mutudde? Twasigadde waka nga tutudde. Okay. Yeah, mbabuuzaako mwenna abali mu lockdown. Yeah, nembagamba tube bagumu embeera eno tujja giyitamu insha Allah. Tugenda giyitamu. Andi Asha ine kintu kyenjagala tutandikireko. Twabadde mu nnaku za week. Omwana ajatuleetera process by process. Sematima yangamba nkutaako mu mugongo. Wakitegedde. Emboozi wagigobereddeyo? Emboozi nagigoberedde bulungi nnyo. Okay. Yeah. Naye kati kansoke embuuzamu katono. Omukyala nene ekyo kyatugenya takyotandikirako first and foremost. Omuze gw'abasajja. Anyway, sijja genda yeyo. Kanandikira ne wasooka. Abantu abali mu kategori ya Sematimba n'olugezigezi lwayina. Asookera ku makya neebaka ku house girl we. Abantu abali mu kategori ya Sematimba n'olugezigezi lwayina nga bw'ogambye tekibajjaako kuba bantu. Sematimba is human. Okitegeera? Yes. Sematimba muntu nga nze naawe. Okay. Buli nsobi gye nsobola okukola ne Sematimba asobola ogikola ki? Okugikola. Ate house girl wa Sematimba naye mukyala nga nange bwe ndi ki? Omukyala. Yes, kwa nange busobola okukyanga ndi house girl. Tekimujjaako kuba mukyala olw'okuba house girl. Kati storyline eno gye yatandikira ekisooka kya byonna omukazi mukwogera kwe yagamba nti Sematimba amawulire gaali galaga nti yajjanga ne ba house girls be abenjawulo. Kati ku luno maama wa Sematimba yaleeta ono. Njagala tutandikira awo. What could be the cause? Oba what are the causes eziviirako abantu nga Sematimba okera ku makya falling in love oba nafuna sexual affairs n'omukozi gwali n'ewaka? Kati tetwogera ku balala twogere ku Sematimba specifically. Sematimba abeera mu nnyumba bw'omu. Family ye ebeera America, ekyo kimanyi. Yes. Ti Sematimba wakati alinawo mukyala. Sematimba muntu waba abeera ne house girl mu nnyumba kitegeeza feelings ze zibeera aroused essaawa yonna. Ate ye muntu aba akoze eki? Aba amulinaanye. Sematimba tomusuubira kufuluma agende ebweru agule malaaya oba afune omukazi omulala nga house girl akola ki? Ate ne ba house girls bano we baba bajja. Kati amakanga aga Sematimba ne we naali badde nze nga nze house girl wa Sematimba. Wali kusupa nti omanyiwo. Yes, nga temulimu mukazi Emma. Nange mbanga akola ki? Ngeyagaliza. Era Sematimba a slip of a finger bwati nga ndi house girl we nakingamba nkola ki? Okiririzaawo. Ate n'abawala batega obutego. So olinde. Singa wali gwe Joani. Nalikiriza. Sematimba okugambako obugambi. Butereevu. N'obwasema bwe. Joan ne background ye. Ne Sematimba ne kyali. Who is Joan Ogana Sematimba? Banaye tewali. Anti mugende mutugante laavu. Ebintu bivaamu laavu olumu. Ne bigenda buki? Okweyagaliza. Kati nkyayagala ensonga gy'osooka okumpa gye nfunye. Ongambye nti babeera mu nnyumba bombi. Anytime anything can happen. Yes, yamuwa caayi. Yamuterayo amazzi g'okunaaba, yamujjulira emmere. Joan tetumanye ebirala teyabyogera, ayinza okuba yayambalanga mini n'aleetera Sematimba emmere. Nga we nagambye Sematimba musajja. Okitegedde bulungi. Joan n'abigulira Sematimba. Omanyi obulungi bw'omukazi si face. Where people were complaining bwe ekikazi kifaanana bitya. Omukazi w'omulungi si face. Amannyo gagira gati. Weebale nnyo ayina ebirala bingi. Ayinza okuba nga omubiri gwe gulabika bulungi nga she has a fair complexion. Ate buli omu alina kye yeegomba ku ki? Ku muntu. Kati tetumanyi Sematimba kye yeegomba kwani?
ku Joan naye the mere fact bade babera bokka mu nyumba when like poles attract each other so bagamba abasaya positive negative webale nnyo kati bali nanyo omuzigo omuliro ne kusanuka neka kati atete kikomawo kawuka ne ku some affairs tulo kusisinkana abantu ng'omukyala mwali maka naye ate awusigawo n'amaliza nga alidde omwana kati emma omukyala nga wali maka embozi ebampanvuko nayo tujja kufuna olunaku lwayo eyo ndala yes kuba abakyala beerabira emirimu gyabwe otuula n'ososola enjala n'ogamba genda oyala obuliri bwange daddy akiwulira nti Sarah yayala obuliri bwe kitegeeza Sarah knows the bed better than you katulaki daddy taabuteeke mu Sarah obuliri Kagati, there is something wala change ndiko. After all nga bimaze okuhappeninga nga Sematimba amaze okubanga afunisa omukyala muzadde muno omwana. 10 years down the road. Sematimba akedde ku macha agamba nti omwana wange mwetaaga mutwale. Kyo kyalese n'omukyala mawulire nti bagenda kunzijako omwana. Oloza lwaki ekisooka kya byonna. Sematimba yagamba agala mu best obulamu obulungi ng'omukyala. Would you accept Sematimba twala omwana we? I would accept kubanga kyemmanyi ti Sematimba teyagambye Joan nti ngenda kujjako omwana lubeerera era kyemmanyi nti batudde ne bakola ki ne bakyogerako naye manyi abawala eyo gye babeera Emma nange nga nzadde mu Sematimba buli kyendya ku Sematimba manchi lya lwaki olw'omwana oyo Sematimba wanzijjako omwana kitegeeza nze aba akoze eki kati ekyo kye kyasoose okujja mu bwongo bwa Joan nti Sematimba akoze eki tewaliwo kirala kiryawo tewali Joan tana kyayagaza mwana. Talina kyayagaza mwana. Just endabirira ebadde ejjira ku mwana. Joan yagifiirwa. Kyobola bayasazeewo akole ki? Tayagala batwale mwana. Naye ate kino kye yakoze kifiiriza ki? Kifiriza omwana. Kye kisooka mu byonna. Omwana gwe tulina okusooka okutunuulira. Kuba kati ensonga ogijja ku Sematimba ne Joan. N'ogizza ku mwana ne famire ya Sematimba. Sematimba alina famire, alina baganda be, alina bazadde be, alina abaana. Baganda b'omwana wa Joan. How would they feel? Nga taata waabwe omutadde mu mawulire nga tabanga mukko na skando bwetyo. Kuba Sematimba tusijja kulima nti mwana yekka gw'alina ebbali. Ayinza okuba alina abalala kuba African man. Naye teri mukazi yali akoze eki? Kuvuddeyo. Mbeera ki gy'otaddewo wakati w'omwana wo ne famire ya Sematimba. Sematimba wava mbulamu bw'ensi eno teri senga wa mwana oyo ajja kukola ki? Kwagala mwana. Ajja kwagala mwana. Okitegedde bulungi ate Joan nkukakasa. Abo bonna bannamawulire bakusudiya naye oyo omwana bwamuzaala babiri nani? Nesema. Mubadde mwenna 10 years down the road akuwa obulabirizi. Lwaki ovuddeyo kati why now? Simanyi. Kuba endabirire egenda kola ki? Waliwo information yafulumye. Nti Sema abadde alabirira famire eyo. Ina enkakasa naye wagitegeddeko. Bwe kiri. Kati gwe otunatulabira ddala ng'omukyala abala kimu kufiirwa. Era kuba kufiirwa Emma nkubuulira. Kati kambuzeemu. Bwe tugenda mu scenarios nga zino, Sematimba agenda mu kkooti. Omutima ki Sematimba gwagenda developinga eri omwana n'eri omukyala. Oluvannyuma lwa bino byonna. And Peter has nothing to lose. Kuba ffe mu African culture ekyo kya bulijjo. Okubanga ozadde bali. Kya bulijjo nnyo Sematimba talina kipya kye yakoze. Naye omukyala ono mukakasa omwana bagenda mumuggyako. Kubanga Sematimba agenda kulayinga empapula ze nga omwana we tagenda kufuna bulamu bulungi okuleka nga yakola ki? Yamulina. Ne kkooti ejja kutegeera it is either omukazi bajja kumuwagina emitwalo 10 gye bagamba. Kozi gy'anaagumira. Oba si kyo akkiriza Sematimba atwale omwana wakule n'obulamu obulungi asobole okuyimusa famire ya maama we. Kwegamba akakodyo akaseko kaddemu ako. Akakodyo kalekamu omukyala akkiriza atya? Akkirize. Sematimba atwale omwana. Amufunire connections kuba Sematimba has the connections. Webale nnyo omwana akulire mu bulamu obulungi butere butayinza kwerabira maama we ajja kumusitula. Kati ono wagalawo nga nti Joan akabya kajanja. Busiru. Bye bigambo ebimpi nze ndi mukazi kyenjogerako nkimanyi. Joan akajja busiru bwe musiru. Kati alina abamusudiya nga wegambye nti yalengedde kiri ekyokufiirwa. Yalowooza ku bizigo byabadde yeesiga. Webale nnyo. Yalowoozeza ku kiraatano y'omukyere Sematimba gy'adde aleta ku lw'omwana. Ne yeerabira future. Talowoozeza 20 years down the road. Okay, nje kyo nkufuna bulungi. Wa Sematimba ajjagamba nti nze omwana omuntu batumanyi status ye naye kkooti ebyo tebimanyi. Sematimba ajjagamba nti nze omwana sola mutwala ku Aga Khan. Bafune essomero ly'emitwalo 2 gye bamuteeka it is what I can afford. Olw'obusungu bwali nakati. Webale nnyo kitegeeza afiirwa education ennungi. So nga ate wala badde agenda bikola because of love. Amukwata mutwale mu America amugatte ku bali abaana. Webale nnyo. 10 years from today omwana abenga asobola okulabirira nnyina. Of course. Naye kati ekyo kyakola amufiiriza 10 years from today. Ekitegeeza omwana afiirwa.
nnyo yasinga okufiirwa mu kino n'okusinga Sema kubanga Sematimba kati afiirwako abiri mu mawulire naye bigenda kuva mu mawulire era mu weeks 2 jako bigenze biri ogenze wala nnyo bigenda kuva mu mawulire in a blink of an eye kasa bigenda mu court officially ababaddewo baliwa where is Walukaga scenario tukyajogera nako weebale nnyo kakati Joan my dear weerowoozeeko n'omwana wo tolowooza ku bannamawulire kambuuza ekibuuzo kimu as of now as you are speaking bano abaliwo abayita ba Women's Maya bikyebyo bempulira Maria Matembe abavaayo ne boogera abantu boogera mu spirit yaki lwaki bikaseera basooka kufokasinga ku bakyala abo boolaba babuukira etambula yes baagala nnyo kamera baagala nnyo amawulire bano abo abeefuula abalwanira eddembe ly'abakyala naye tebakka ku ground if Joan kept quiet for the last 11 years kitegeeza abadde afuna basics ng'omukyala ate n'abakyala kye batamanyi when you go in for a married man ebiddirira oba okola ki weebale nnyo toyinza kubeera number 1 okitegedde bulungi ate Sematimba musajja nnyo nti akumya afeya n'omwana oyo from cameras and everywhere for 11 years kitegeeza abadde abawa buli kyebakola kyebeetaaga abo ababuukira etambula maye bo baagala nnyo kamera engeri gye bafeedinga off bawulira kamenye kati mbuukire kano ekyo kyebakola si kituufu era tebagenda kuyamba Joan na mwana we tebagenda kuyamba Joan na mwana we tebagenda kumuyamba tebajja kumuyamba kati Asha